okolaki omusanga. Ensonga etulese olunaku olwaleero bagiyita TMT Live Experience endongo y'ebinnyanyanyanya era tugenda kubeera wali ekyengerakusumit. So olunaku olwaleero ensonga etulese kwongera kututaanya ku nteekateeka egenda okubeera ku summit. Yakusaba abantu byalina oba engeri y'akasimu jeko oba tuteeke mu vibration. Ensonga etulese wano kulaba nteekateeka nga bwegenda kubeera endongo y'ebinnyanyanya. Guno si gwe mulundi ogusoose bizze bitegekebwa ate bizze bikuba. Luli twalina bingo zagenda okuwera ssaawa nga nnyaawo nga tugoba abaaliyo amatabi tewaali miti naye zigenda owera 5 awo ng'amatabi galabiseeko. So tusuubira ebyo n'ebisingawo tugenda bifuna ku summit ekyengera. Naawe ndowooza twagala okwebaza bana amakampani gonna agaliwo, media houses ezituyambye, Gosanyuka TV tweyanziza, CBS tweyanziza, Mon TV tweyanziza, PBS tweyanziza, Bukedde tweyanziza, then ba bloggers mwenna, ba YouTubers mwenna, ba Facebookers mwenna tweyanziza mwe bali kubeera nga temugasitofaali ku nsonga eyo. Now tulina bakama baffe abagambye nti tugenda kukkiriza Tony ne SUUNA bagende ku summit bokka. Twagala okubaza bannaffe abakyusi ennansa n'abatambulirira ku nsonga yaffe eya bulijjo. Tukwatamu bwetuti ne bagamba nera tekijja kukola kikusoboka. Tulina Platinum Wellness Spa, spa bakozi b'amasaagi n'ebirala bingi nnyo basangibwa wansi ebuziga. Twagala okubeebaza. Tulina bannaffe bano aba Hongo Pigs. Kino azirunda bw'oba oyagala zigejje akantu kano osobola okukeekwata. Tulina One Stop Center era n'omukulu waali agenda kwongera okutubuulira ensonga lwaki ali naffe. Julex Property Consultants batunda ttaka ate balitundira mu butaasa. So tulina bannaffe basabula alcoholic fermented beverages bataddemu ssente, Arabic Saturdays bataddemu ssente, Tony bamita GMT Computers. GMT Computers tweyanziza. Tulina Wonders Products bakola saponi, bakola ebizigo, bakola ebintu bingi nnyo. Tweyanzige. CBS FM Emanduso tweyanzige. Now kakati abamu ku batutaddemu ssente tubalina wano. Ngenda tandika ndoza n'omwana ali ku mukono gwange kuno wa Julex. Basuubiremu ki abasatu abanaakeeramu n'abawetaka nsulewo kakati neyanziza nnyo neyanziige. Erinnya yenze Julius Sebyoto nga nkolanga manager owa Julius Property Consultants Limited. Ffe nga aba Julius Property Consultants Limited twalabye nga aliwo obwetaavu obw'okuwa omu ku bawanguzi abagenda okuwangula ettaka, era tukakasanga tukkiriza nti abamu ku banaasooka tugenda kugaba abantu 200 abanaasooka okuyingira. Tujja kubaako engeri gye tugenda okuteeka ettaka ekyapa samweya mujje mangu munoonye ekyapa ekyo nga mumala okukifuna tugenda kulangirira ku stage omuntu anaaba alonze ekyapa ekituufu. Nsuubira mwami MBAZIIRA tonajja kwongera okutaanya ensonga eyo, naye nga ffe abajulire twalabye obwetaavu. Ekisookera ddala tulaba nti tuli bavubuka era omuwesusuubira nti ekivubu ekyo kisibwamu abavubuka bangi baffe abasinga okwagala ebinnyanyanyanya, ate abavubuka bangi tebanatuuka kufuna ttaka. Ffe nga abajulieks ne tugirawo awo tugamba nedda katuleete ettaka ery'essente entono wano okuwola tugenda kubaawo n'okuwangula. Kugyeko ettaka erigenda okuwangulwa omuwanguzi agenda okujja, wabula tugenda kubeerawo n'abantu abagenda okuwangula ettaka abantu ab'enjawulo. So kati abanaakeera buli muvubuka jangu weetabe gwe mu kivulu noonya ng'omwami bagenda obajjonjone ngeri tugenda okikolamu, noonya ekyapa bw'okifuna gw'ogenda okuba omuwanguzi b'ettaka. Then n'abalala abanaasobola okukeera nga mwangu ye yangu tugenda namwe bawa ettaka mu bitundu ebyenjawulo. So tusazeewo ne tujja tugamba ffe bavubuka bannaffe ng'ekyo ekintu Julieks kampani y'abavubuka, kampani y'abamufuna mpola, tusazeewo ne tugamba nedda kanaffe katuddize bavubuka bannaffe kuba be batuwagidde ebbanga, katuddize ba clients baffe kuba be batuwagidde ebbanga. So yensonga lwaki ffe aba Julieks Property Consultants Limited tusazeewo ne tujja tugamba nti katujje tuwagire ekivulu kya muganda waffe tuweeyo ettaka ate tumuyambeko ne mu mbeera eyo. So n'abavubuka abali eyo nga mwandyagadde okufuna ettaka
Julius Property Consultants Limited company yajja okuyamba munnabwe omuvubuka ate era okulaba nti tuleetawo ebintu ebyenjawulo n'ettaka ery'ebbeeyi entono kuma abavubuka kubanga tutunuulira nnyo abavubuka kubanga ffe amaanyi gaffe gasuubira nti abavubuka gwe mulamwa oba gwe musingi ogw'enkya ate abavubuka bangi batya okufuna ettaka kati ffe twabagonzerezaamu okufuna ettaka tufuna ettaka kintu kyangu nnyo ne bwe olina akakadde ffe mu Julius Property Consultants Limited ojja ne tukuwa ettaka naye nja kusaba tuleka abakulu bano boogere kubanga tunayogera nga yoboogera tugenda kubawo naye nga neyanziza bwe tuba tulina ebibuuzo tubitereke tukibuuza omulundi era naawe wakuwendo wembadde ngamba nawe tweyanzeege maybe abantu babuulira gye muli mu ddakiika emu weewaawo aba Julius Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina stage abamanyi Nansana ku Jenina stage kasito tuke Nansana ku Jenina stage ku stage ya boda wenyini waluka akalina tuli ku floor esooka waggulu first floor era tugamba nti Julius ye company esooka ng'oyingira Nansana wali company etunda ttaka kyosooka kusanga ng'oyingira Nansana so ye company yokka esooka ng'oyingira Nansana eya Julius Property Consultants Limited tweyanza aba Julius okuteekamu akasente tusinkane ku summit nga tunoonya ekyapa anko tunajja kwongera okutangaaza tulina ekifo bakiyita one stop center basangibwa Kyengera omukulu tusanyusa okulaba taata era abantu abo bandyetaze okumanya one stop center mu ddakiika nga 3 ki kye tukola ki ekituleese okwagira TMT live experience. One stop center kizimbe naye mu kizimbe ekyo mulimu emirimu egy'enjawulo egikolebwamu ng'abantu abasuubuzi bwe baali badde otunuulira ekifo ne kibeera nga kirina obuweereza bwe kyetaaga okuweereza abantu era ng'onoofuna osinga kutundira obwetaavu bw'abantu bwe buli kati obwetaavu bw'abantu bwatuleetera okulaba nti oluguudo lw'e Masaka ng'akaguka ekitoogo tusala tuteekawo bizinesi ez'enjawulo kuba lutwala abantu bangi ate bukya batambula ne tusalawo mu mbeera eyo tuteekewo ebintu ebisinga okwetaagibwa mu kiseera ekyo kyensonga lwaki twakituuma one stop center nga tuteekako hoteli bagiyita Just Life nga tuteekako supermarket bagiyita Equity Shoppers nga tuteekako ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebyetaagisa abantu mu bulamu obwaki obwa bulijjo kale byonna twabiteekawo pharmacy coffee cafe javas oba coffee n'ebintu ebirala bingi nnyo mu byayinza okwetaaga singa abali ku luguudo ng'akolaki ng'atambula naye olw'okuba nti nno tuli bakozi fena tunoonya ebyo ebyenfuna ate bw'oddira omuvubuka omuto nga Tony ne banne nga balinayo ekigenderero kyabwe togaana kwegatta kwongera kubakulaakulanya ate kubanga bazze Kyengera ate naffe tuli Kyengera tuteeka okukwatamu bateeke ebintu byabwe oba enkola yaabwe eby'ebinyaanyanya mu nkola bo bwe batusinga okukitegeera kuba naffe tutegeera sayidi endala naye ate mu sayidi gye bakitegeera tuba tutegeera kye bategeeza kuba nsonga y'abavubuka ate era tulina okubakwatirako n'ebintu bingi bye tusobola okuwa era tulina enteekateeka ez'ebirabo ebyenjawulo naye olwokuba omukolo ogusiffe tulina enteekateeka yaago tetumanyi nsabika yaabyo naye nga tumanyi nti ebirabo weebiri tujja biwaayo olw'okuba nti nno Tone ne banne abateekateeka omukolo ogwo be bamanyi ensabika yaakyo engeri ekigenda okuwatulwamu ate weebali saalyagadetoga naye ng'ebirabo one stop center egenda kwegattako abo abagenda okuteekamu tweyanzeege ndowooza bannange bwe muyise ku kkuba eri musobola okugenda ku one stop center kale abagagga bataddemu esente bali bakyajja bajja kubanga batuwa enteekateeka ekyo n'abakisobose but still kasita abasaabavulu tubalina wano ate ng'era be bagenyi abakulu be tulindirira bano nno be mulaba bawunya nnyonyi era nga tonankubyeko akabana ngamba nti jageti eyo yagiguze Kairo katukole tutya tutandike SUUNA tutandikire ku lugendo lwa nnyonyi oba tuleke terikola makulu olugendo lwanyonyi luno simanyi luyinza obutakola nnyo makulu luyinza obutakola makulu atandikire wa SUUNA ono lwakukakkana wansi eno naye nze mukulu wa MBAZIIRA n'abantu bakimanyi nti nakusooka okukola ku leediyo nakusooka okukola nayiribayo emyezi gyange nga giiyo
nali ndi awo naye ng'oyingiddewo era bagambe waliyo ng'ovuya obudde bwo bwali bwakuvuya bassebo ne bannyabo tubalamusizaako mwebale nnyo mwebali eddala sookera ddala okwebaza bannayuganda abatuwagidde mwebale nnyo webali eddala byonna betulaba kiba tukizaa mukama katonda netugaa mukama katonda webale nnyo webali eddala twebaza mikwano gyaffe abali mu diaspora abatuwagira essanyu tulirawa bwe tuba tubakyaliddeko eyo ekyabadde kayiro naye kyabadde kizibu nnyo tubakulisaayo mwenna mwenna mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala twatuuse eyi nasose kwekanga neŋŋamba okuva ku makya sinaabayo munnayuganda ayitawo nga kikaine tulindiza ndewo waki omuntu ogw'omuganda tegubula tulaba omuganda ayitawo nga toyinza kumulaba ne bennyini abatutera bagamba nti awo mala ne wiiki nga tosanze munnayuganda muno neŋŋamba nti kati abagenda okujja bagenda kuvaawo naye munnange ekitiibwa kya mukama kirungi nnyo abantu gye bavuddeyo ne bajja kifo ne bakikwatirira netugamba weewaawo kati tukomyewo ene waka yeno neteekateeka yaffe enkulu ey'omwaka tubeera n'enteekateeka ez'amaanyi zibeera bbiri eyasooka ali nansana eyo neggwa kati ku makutano era ekyaliyo mwakiraba kakati ate tuzze olwaleero okuggalawo omwaka ku lunaku luno olunaku olugenda kubeera lwa mukaaga ennaku z'omwezi mukaaga wali ku summit n'olwensonga bassebo ne bannyabo tubakoowoola ebintu ebyaffe tebirimu nnyo nnyo kwogerera nnyo bigambo bingi nnyo esitulina nnyo bingi nnyo bwe tubasuubiza wabula ffe tubeesuubiza ne tubagamba nti nno weetuli ffe situgenda kugamba nti tubasuubiza namungi w'abayimbi nti baabo wadde ng'ate abayimbi mikwano gyaffe nnyo ebitagambika naye ffe tumanyi kimu nti ekiba kibaleese muba mujjiridde ffe kubanga ebyaffe ne batusalawo okutandika ku saabiri ez'okumakya era ffe tubaawo era tulina bye tusobola okukola ebisobola okubabeezaawo mpaka enkeera ebivulo byaffe bibeera byanjawulo abantu asinga bagenda ne batubuuza lwaki temwatadde mu kibuga wakati ennyo lwaki temwatadde nedda ekitulemesa nammwe mukimanyi kino kiba ekintu eki nti nno mu kibuga wakati tewakeesa n'obukakulizo waayo buyitirivu oba akoogera ne luwowa ku nsonga eno kamadi ng'ajja ku nsonga endala oba okyannyonnyola ono kati ne tulaba ng'okunnyonnyola okungi kuba kungi tugaa katuddeko eno ebbali yetugenda okwegazaanyiza obudde butangaale endongo yaffe tugikuba tuvaawo akasana kaase ku makya era tugikuba ne tunyumyako n'abawangizi ku makya ng'obudde bukedde era ennyambala yonena gy'onaaba oyambaddemu yambala ng'olowooza ku bintu bya mirundi ebiri mu kiro ne ku makya waliwo bwe twalabanga ng'obudde bukedde ku makya nga akasikaati atandise okukasika kayongera eno wansi kati ebyo nebino birowoozaako n'olw'ensonga eyo tuzze olunaku lwa mukaaga TMT live experience ndongo egenda kuwuluguma tusooka kulowooza ku kya sound eneeyogera etya nga tetunnaba kulowooza ku nsonga ndala twaleese mwagala events screen sound n'amataala ne stage bye bagenda okubikolako kaakati tetukoma okwo ffe tulina okuba nga twongeramu ekirungo ekyaffe ekyemasaka kuba tuyimiridde ku musingi gwa ndongo yawa emasaka emasaka waliyo endongo bagiyitawo omulandi ekuba bensi ne muwogo n'akaawa n'olw'ensonga eyo twagireese egenda kusimbula ng'ejja eno nga mwagala events ereeta bweti abanaabeera wakati obulumbaganya obunaabatuukako tubeetondedde naye nga ye endongo egenda kuvugira ddala abalina muwogo mumusime abalina abalwadde okumpi mubatwale mu byalo kubanga eno endongo yetugenda okusinsimula ku summit egenda kubeera nzibu egenda okusifuka kasozi ako ekkirire emmanga bwetaawabya emmotoka abagenda okuyita ku luguudo olwo nga muvuga ku olwo jangu bw'otuuka ku ekyengeranyweza stayingi wabbeesa ja fuutuka waggulu akuyingize kugundi ku one stop olw'ensonga eyo ensonga bato beyimiridde SUUNA MBAZIIRA TONNY mujje mutuwagire mutubeereddewo nnyo titulina ffe kye tubagamba okujjako okubeebaza obwebaza mwebale nnyo mwebale ddala tweyanzeege kakati obankole ntya Tonny nga sinnajjawo ate omukyala kilabu abadde ayingidde nabaako okunywa akaffe kano obadde bubi nanga banaatwayo ku sampo ebyokunywaabana bakulidde mu bya sampo nya butusamusukula
byonna bagenda bikola kuno nakati soko tegero tugambira abantu abo ndoza kuno gwe mundo okusosa okupatinga ne TMT live ya bagenda tugenda tulina enteekateeka ndala tujja zibandulira naye nga sofa gwe gusondi gwabwe ogusoose okutwegattako mu ndongo y'ebinyaanya mwabiwulira bisakatirawa ne mugamba tetujja kukkiriza tuleka abantu abo baagala kuyakuba gyoyo gye bali oba omugamba nti siina sente omugamba masifulusi siina musente ate kifulusi naye akitegeera omayinza ebyenyonyi nabirekera divoshi batuufu kati kalaasi kitegeeza kiwedde tuza mubiwulira so tweyanza nnyo tweyanzenga emikwano gyaffe basponsazi baffe lwakuba tuliwo abantu bangi omwami wa sabulako omukya mulengeddeko awo ne kyusi so tweyanziza nnyo mwebale nnyo okutuwagira oba waali tweyanziza nnyo tweyanzenge basponsazi baffe bonna club music of course bwowulira club music olwo tuba kutubukira abo mwennyini wali eri tugenda kubeera nabo era tuli nabo buli kimu kigenda kubeerawo nga kirikirya nnyo tubeyanziza nnyo for the sponsorship ne baganda baffe bonna one stop center Juliex property consultants beeyamye okubanga bawa abantu ettaka mikwano gyaffe abalala aba platinum wellness spa Arapex Style Adhesive Hogo Pig Concentrate tweyanziza nnyo one stop center kino kizimbe nga tukibagamba entakera kiri wano kyengera kyekizimbe ekisembayo ng'oyingira Busega nga tonnatuuka wansi mu ttaawo so oba ova kyengera ng'oyingira Busega oba ogenda okuyingira ettaawo kyekizimbe ekisembayo nga wabeera abasirikale bateegera aba traffic nabo baagalawo olw'ensonga waliwo parking ngazi so tweyanziza nnyo mikwano gyaffe bonna abasabula kombucha kampuni eno eya Wonders Beauty Products bakola bizigo na sabuni ne shampoo era nabo tutambudde nnyo nabo lwakuba nti obudde buno tebaliiwo bagenda kubanga batuwa ebizigo ne sabuni bagenda kukola abakyala enviiri amakampuni gano gonna of course Stream Live Avenue ye mutegeso okuntikko nakati kubanga kujja mu ddyo noza mukono ye mutesiteso omukulu y'ensonga laki era we muli kati kitegeeza ndiye ne bootamwogerako rede yaba yakuwambye edda Stream Live Avenue byonna mujja kubirabeera ku olwo bonna buli sponsor bwe tulinako awo agenda kubeera ne tent tugenda kubanga bagenda ku exhibitinga ngeri yakwolesa bintu byabwe ba clients babeera beebongera obitegeera beebuuze n'ebirala bitambulira mu layini eyo ku nsonga yaffe ebinyanyanyaanya ebisinga SUUNA Ben abyogedde njagala kugattako bugasi ddoboozi kwongera kwebaza abantu ffenna media houses zonna radio ne TV Bambi thank you so much for this massive support. We really appreciate you guys. Thank you so much. Streamana kyakubagamba wabula kyetubasuubiza kusigala nga yeffe. Tugenda kusigala nga yeffe ba YouTubers, ba bloggers, the Facebookers, ba TikTokers. Tubaagala nnyo mwebale nnyo okusoosowaza ensonga yaffe. Mutuyambeko mu kulwana entalo nnyingi. Batukuba nnyo emisumaali mu budde buli mu bijjukira. Naye kisesa nti era bali bagondi baffe bali ba abani gondi baffe. Ebyabo tufunye tubirabako wantu wonna tugenda okulaba akaliga ka Simoni katabuse tugenda okulaba oba oli awo okulaba nga zaasunkuna ogamba kitegeeza local content alimu omulama mwebale nnyo mutufudde b'amaanyi mutufudde babbeeyi ku ssaawa eno tubayita ekyengera tugenda kukola Saturday eno tugenda kutandika ku makya engeri gye mutuwagiddemu twagala buli kadde ogenda nga naffe tukuza ekintu kyaffe yensonga laki olaba kitandise n'oku attractinga ba sponsors ab'amaanyi ne bajja on board ba one stop center club beer ba Arapex Style Adhesive ba Juliex property consultants Wonders products n'amakampuni gonna bwe gatyo nti nabo buli lwomwongera okutuwagira nga bongera bajja tubasaba buwangizi nabo bongere ne contracts ze tubali tusayinize z'emyaka 3 tuziveeko tugende ku myaka nga 10 ekyo tuli basanyufu nnyo ku lunaku lw'omukaaga tugenda kuba na activities nnyingiko tugenda kubeera n'omupiira abawagizi ba club ya Mani bagenda kusamba n'Arsenal egemu ejjokusookawo ku makya ssaawa 5 kitegeeza nti anaagulabako olina okujja bukyali then bwe tumaliriza ogwo tulinayo omupiira abawagizi ba TMT that is team MBAZIIRA TONNY agenda kubanga esamba n'abawagizi baffe bonna from the entire world oba oli wa tiimu ki oba oli wa tiimu ki bonna bagenda kuŋŋaana beekuba omupiira ebyo byonna nno birabo era weebiri biva mbakama baffe bano ab'enjawulo n'abalala bataliiwo tugenda bibawa ebimu mu ssente enkalu ebirala mu items ez'enjawulo then tulinayo empaka z'aba DJ
era empaka z'aba DJs flyers ezo muziraba ku social media abaana babaddewo wano nga baregisteringa kwolwo DJ agenda okuwangula GMT computers bano batuwadde computers tugenda zibawo byaddala kuba twakizuula wano industry yaffe y'aba DJs ebisingamu obungi bigambo abamu realistically bwomutuuzaawo ogenda okubazuula nga abamu tebasaanidde nakuba mu mulimu guno cause abamu amannya bagalina naye nga tebalina equipment tebalina bintu bikola right kati kyova olaba nga twasaze bye tugamba katukwate equipment tubawe ebyuma ebikozesebwa nti waakiri bajja kukijjukira nti bino ebintu twabifuna ku mulembe gw'ab'ebinyaanyanya MBAZIIRA Tony ne SUUNA bwe babeererawo bino ebintu bwe twabifunira naffe batuwa platform then ng'ovudde ku kyokubawa ebirabo tugenda n'okubawa platform because so many people mugenda kumanya abantu mbadde mutamanyi nabo tugenda babaleetera mu maaso gammwe ate era naffe natunya bwe tulabyemu aba ng'olaba agumyegumyemu tujja kubajjayo bajje tubeere nabo usanga bajja kumaliriza batandise mu ngendo ze tugenda mwendala nga yasooka naye ku nnyonyi so wakati mu nsonga eyo tugenda kubeerayo n'okuwangula ettaka Julix Property Consultants nga bwe yakyogeddeko ettaka eryo weeriri bya ddala liri kakiri ettaka eryo mwami Sebyoto ono alina kye yaŋŋambamu ennaku ezo n'agamba nti bwana aba yagadde ssente tuzimuwe naye nze njagala tubawo ettaka kuba akasente akalya ne kaggwawo takujjukira okujjako tomanya naye nze ndowooza talibadde tubawa ttaka eryo mu kifo ky'okumuwaamu ssente tujja kubawa ettaka weeriri mujje mu nkola yonna egobererwa twabibannyonnyola tugenda kubibawa then basponsors baffe bonna tugenda kubeera nabo kuwolwo ku Saturday okwogera kugenda kuba kwa ono wetufunye akadde buli muwayogerera tugenda kubafunayo kadde konna bamu nti tuwogere nga tetwagala abantu balimu audience kwebowa kubanga ekigenda okuba kibaleese kuba disiko ey'ebinyaanya era sound nga SUUNA bwazibagambye tulina Mwagala events yagenda okubeera ku main ng'agenda kuba nga ava mitwetwe Homeland ono akubenga ava Mirannamiro kati ffe abagenda okubeera wakati awo ffe tujja okukiwulira naye nga endongo y'ebinyaanyanya buli kimu kiriya ffe omulamwa gwe tuliko gwa kugijja wali we baali bagirowooleza okubalaga nti bye mwali mulowooza byali bikyamu ffe weetuli era yeffe tweyanza nnyo tweyanzeege sayo kale tweyanzeege wayinza okuba nga waliwo kyayagala okubuuza kitwogeddeeko ngenda kukwaniza ebibuuzo nga 5 ndowooza simanyi oba nasobola okufuna one ekyo kiri gye bali naye ndowooza kati kanfuna ebibuuzo ebya wano awulira nga ekyo yakibuuza omu kuomu ojja kibuuza so omu Kachumbali TV gyoyogera naye esebo njagala kwogera ku nsonga ya competition eyo gyotaddewo eyaba DJ awabaddewo competition ezibaddeyo emabegakaawo ze bayita Real Scratches DJ competition bali abeeyita aba abani ab'ebinyaanyanya mwe mutakompitingidde so tugambe nti no nammwe mutaddewo ezammwe mwawukane ku zaabali kakati fate ekirungi nti naawe era obiwulidde bali bo bategese empaka z'aba DJ ffe tetwategese empaka z'aba DJ kati zino empaka z'aba DJ ze tulimu wano kitwale nga boola bazinenga guno omukono kati kannaswi kano empaka z'aba DJ kannaswi ate bo bategese ng'omukono gwonna mpaka z'aba DJ right kati ffe empaka z'aba DJ kati ni nnyo ku biruubirirwa byaffe kino ekintu kyaffe kigazi yensonga lwaki okirawo ne basponsors nga b'obalaba kigazimuko era kijja kuba kya buswavu nnyo emboozi y'akantu kali akaabwe akatini okukiteeka mu mboozi yaffe engazi badde nsaba obuuza ekibuuzo ekirala tono okugattako tutunuulira ba DJ bonna oba ab'ebinyaanyanya bokka ffe twayise nga twagala abaana b'ebinyaanyanya kozi twagala kukolayo abantu abalala tuyinza okuba tetulina nnyo yatukola ffe twakolwa abawagizi naye twagala ffe n'abawagizi baffe olwedde be tulinawo tuyambeko omwana oyo ali eyo awulira ayagala okufuuka MBAZIIRA Tono basuuna Ben in the coming years. Erinnya mpitibwa Edi CEO ebyosumit ya Uganda. Kibuzo kyange kingi omuwendo esente ezo siganzija nti tuze babiri kapo nokusalirako abantu yagala owo omutwale out CEO kati engeri gy'oli CEO ate kale ewa CEO tukuteeke ku bbali naye engeri gy'oli waffe kale ate gwe ebyo bibeera birala naye nga kwokuyingira mutwalo gumu
Obintu byonna bitutegese package eyo mbugazi bwabo obanga omuntu agala girabira ku mutwalo gumu. Singa tutubadde mu kamera twaligende omuntu oyo aba atubbye n'otubba. Kuba tukyogera tukimanyi baffe omutwalo buli omu agusobola. Tekiriiko nti bwe mujja ababiri musasule gumu kitundu nedda. Just mutwalo. Ebyaffe tebirimu mbw ate tembo ya mitwalo ameka. Mutwalo buli muntu ajja buli ajja ewaffe abeera VIP. Ekiki ekya CEO ebibyo birala tujja bikola. Ebyokya mu Uganda olina abe. Ekibuuzo kyange kigenda kugenda erimu ababiri. Omulundi oguwedde abantu bafuna nnyo obuzibu mu kunoonya ekisumuluzo kya pikiwe mwakikweka era bafunikira tebakirabye. Mwaddamu buzikola ntegeka kufuna ng'eggi mu kibawo. Ku luno banakakasa batya nti ekyapa ky'ettaka kyo kinaafunika. Abuze ekibuzo bizokeera ku makya musimira ekinnya kya fuuti n'okiteekeeyo wansi nga tunoonya kyapa kumbe kijeeyo wansi. Kaakati mukama waffe omuvujjirizi yakyogedde bw'ati olw'ensonga nti y'engeri erabiddwa ennyo in the recent past ne mu biseera eddala ebyeri ewala emabega yeyo criteria ebadde eyitibwamu ennyo okuwangula ebintu bitambulira mu layini eyo. Yakyogedde bw'atyo era kyova laba yagambye nti I will clarify. So bwe twatulowooza ku kintu ekyo twakirowooleza okukiwangulira mu criteria bweti. Twayita abantu ne tubagamba buli omu atukolera akalango k'ekivulu kino kye tulimu. Buli omu akola akalango kubanga tukizudde nti bannayuganda omanyi social media eno bwe yajja naddala TikTok yayongera okulaga nti obuyiiya bungi. People are so much creative. Naye oluusi creativity yaabwe ne batafuna wawa kugishowcasingira. Kati ne twagala tuba era obulango obwo obumu tubulinawoko nga akalango ke tunalowoozaako ng'akasinze era tuli bakubitwala ku stage. Siffe sinze si SUUNA saani yenna omuntu bigenda kusalwawo bali abagenda okubeera mu audience. Buli kintu kye tugenda okugaba ku olwo kigenda kubeera based on the audience's decision. Ne baziba mpaka z'aba DJ they are going to be determined by the audience kubanga ffe tukolera bantu era tukkiririza nnyo mu bantu. Abantu be batutaasizzaako nnyo ebizibu ebyaba abadde batunyuma empinde ku mabega ebbanga lyonna. So tulina okusigala nga tuba respectinga buli kintu ekigenda okuwangulwa ekyengera ne bwenebeera nkofiira bweti kubanga club erina ebintu binyo tugenda gaba t-shirts tugenda gaba enkofiira zibbandana ebirala binnyo bakampuni amalala one stop center alina ebintu binyo tugenda obbawa n'ebimu bye mutasuubira naye byonna bigenda kugabwa nga bisinziira ku bantu ono nti ye mukakasa nti ye nga kyetwewala kulekawo that kubuusabuusa okwo alabika akiwadde weewaabwe ettaka eri alabika aliwadde neiba wange alagenda mukyeyaka kadde ali muggyeko. So byonna bigenda kubeera determined by the audience. Yeah. Okay, ekibuzo kyange kiyinza okusembayo era kigenda erimu ababiri. Omulundi ogwasembayo era ku kivulu kyaffe ekiwedde abantu bakomplaininga nnyo nti abayimbi bano abajja kuba mu kistate nga clearly nti bajja kulaba mmwe. Bajja ne batwala obudde bungi ku stage ng'ate bo tebabanyumirwa. Bo mugenda bakolera ky'abayimbi. So naddamu ekibuuzo ekyo. Ensonga eyaleetawo ekyo twasuubira abantu okukeera ennyo ne batakeera nnyo. Twali tusuubira nti ku ssaawa 2 tujja kuba tusumuludde naye tugenda okulengera nga ssaawa 2 layini ng'eva kuno mpaka eri ku kkubo. Buli twatulanga n'empulira ennaku mu mutima neŋŋa nti musuuleyo Mary Batagire ng'ayimba abantu abo basembere. Musuuleyo gundi agire ng'ayimba abantu abo basembere. Kale n'enteekateeka twagikola olw'ensonga nti nno waaliwo abantu abaali bakyali ebweru nga bangi nga mpulira mu mutima bannuma. Naye ku luno eno enteekateeka egenda kuviira ddala ku makya. Kitegeeza nti nno ssaawa nayo zinaabeerera nnya wajja kubaawo abantu olwedde abali mu kisaawe. Kakati awo enteekateeka egenda kutambula nga bwe erina okubeera era nga bwe tugyogedde okwawukanako ne ku makutano nga bwe kyali. Tweyanze waliwo alina ebibuuzo nga 2 wange kale ndowooza kyekyo tusisinkana kyengera ku summit. So kakati kitegeeza Simon abantu baffe ku lunaku olw'omukaaga okwewala okugamba nti bannange baaluddewo okujja ku stage kubanga ffe mu original setup gye tulina towards kyengera twagala bino byonna bye tugenda okukola bikolwe obudde bwonna obw'emisana biveewo.
naye bijja kukolwa nga abantu bazze kitegeeza nti buli bwe batajja nga ffe tupushinga mu maaso tumaliriza okulwisibwa kuvudde eri mu bantu baffe kati bajje as they can ffe naffe tubakolere bye tubakolera nga weebali twagala obudde bwonna obuyitibwa nti bwakiro ng'enjuba eguddeyo bubeere bwa disiko so tukeereko olunaku solodwezo nebirabinokola kyokukola kale nziza mukubanga twebazi banne bakama bafe batadde mu ssente hogo pigs tweyanzeege platinum wellness spa bane musobola okugenda basangibwa wansi ng'agenda ebuziga kyusi enansana weba nga tukirinaako obuzibu osobola okuyitayo one stop center osobola okubanga oyina bagamba ekizimbe osanga buli kimu